time ya radio awo abayimbi abo nga bankutte Ssemanenge ne baagala mujjako bandoopa abo bola bandoopa paka wa IGP paka wa Muhoozi General Muhoozi ne bawandiika ebbaluwa ku UCC ne batuyita tutuuka ku UCC awo nagenda ne boosi wange kati nze njagala kulaga ebintu boosi byalina okukolera omukozi we nagenda ne head of radio okitegeera nga omuntu asiimye omulimu era oyo omusajja omulaba sisobola ne bwankubira ku mwendo ogw'ekiro beyanga buli omu alina byamulowooleza ne bwankubira ku mwendo ogw'ekiro mu buliri nvaayo kuba yandaga ekintu kyavola abe nalaba wano bakeizi nga babasiba nakubira Kini Kaliisa nali ntandise okubwatuka n'ebigambo nangamba Mr. Kasuku, I'm not in the country but you call Joel nenkubira Kigozi. He can tell you what was in that conversation. Era yaŋŋamba naye Kasuku gwakolera Spark waki olumirirwa nnyo abakolera NBS. Nemugamba that is the problem you people have. Because gwolowooza nti ekituuse ku case kimutuuseeko ne Makko because bo baaki ba NBS ze tekinkwatako enkya kigenda kujja ewange okitegedde be kinaagenda okujja ewa Kasuku kijja ve ewa Kasuku kigende ewa Sayimo kigende ewaki omulimu gusigaddewa okuzza ewali mirundi kye yaŋŋamba ina muwadde emitwalo 5 my blazer Bruno kabadde avuga akamotoka batugambako nti bamwase nene olugambo luli mu ggwanga y'omu ku bayimbi abaafuna sente ku federation n'agula emmotoka kyali kya buli yagula mmotoka Bruno kayina rentals ze z'abadde azimba sente ze gy'abadde ng'azizzeeyo era ne zino teweewunya ng'azitaddeyo ziri eyo mukono ayina rentals ze ziringa oba 10 z'abadde azimba era ebiseera ebyo zibadde zimusumbuwa so ezimu ku sente ze yafuna yazikwata n'aziteeka eyo naga nkansoke mmale buno obuyumba bwange bwabapangisa ndoza buli kisenge eddiiro oba bisenge 2 naye akyuseemu afune emmotoka endala abadde awangaddeko afune emmotoka endala akyuse manyi waliwo ebintu ebimu olaba Sayimo mu bulamu jjajjange yaŋŋambanga nnyo togula mmotoka sooka ozimbe nemugamba jjajja weerimba. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Tukwanirizaako Isuga Company Uganda Limited nga tukozesa ebyuma tukola enjiji eza buli kika amadirisa mu fashion ez'enjawulo tuzimba twokya gate balcony grill ne fashion endala zonna. Isuga Company tusangibwa Mengo Mutebi Road ova ku Lubiringo okirire Katwe. Mwabali ebweru w'eggwanga osobola okutufuna website yaffe www.isugaengineering.company oba tukubireko 0757 29 26 64 oba 0786 23 93 36.
Semo official njagala kubuuza ku enajjo sinzira okubanga atotulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga atofuna videos ezifaanaganako bweziti. Mbaaniriza mu mwezi guno omupya usually sheno ngikola tumalako but nagambye ketandike May atutandika omwezi mu ngeri ey'enjawulo. Kansubire nti muli bulungi mwere kubanga ate mu subscribinze kano nasiyeseri kale wele kubanga ate subscribinze ate n'omulundi guno kale Rosemary Beddings mwezi owere bateekamu sente kati bakyateeramu ddala ssente bali awo kasubi bw'otuka ku bitaala ng'agende namuwona ojja okubanga obasanga bakutunza bya mu kisenge byonna blanketi masuka pillow cases bed covers byonna byoyagala nga bya mu kisenge babiina tebakutegeeza nti nno osobola okuteekayo akasente ate n'otandika okubeera nga ate oteekayo mpolampola sente ezo bwe ziwera olwana nono ebintu byokuba ku namba yaabwe ey'essimu balina ne branch endala eryawo nankulabye so bakubireko ekintu kyonna nga kitambula bulungi. Clarion Integrated Services bali Dubai awo kwa muri ya port edeira batika bintu nga babireeta mu Uganda basanga ku Diamond Trust Building. Kati bakutegeeza nti nno buli kimu ky'olina nga oyagala kukitika kukijja Dubai ng'okiyita Uganda bw'oba bikwata. Bagamba ku nnyonyi mu nnaku 3 ebintu biba bituuse mu nnaku 18 nga biyise ku mazzi biba bituuse. Emiwendo gyabwe emisaamusaamu ate ebintu byo nga bw'oba bitisse bwe bituuka e Kampala. Kale abanafu ba Clarion banoonyeeko ekyo kitambule ddala bulungi. Sigala nga okozesa internet ya Airtel n'omwezi guno ate okusobola okuba nga tofuna extreme unlimited internet. Kale yonna gy'osinziira okubanga ate okola emirimu gyo extreme internet ya Airtel gy'oba okozesa otandika n'emitwalo 13. Yekitegedde ekintu ekyo. One Voice Store adduuka lya mashini ezisala enviiri batunda mashini ez'amasannyalaze ezikyajingiwa ez'amanda n'ebintu ebirala byonna ate batunda ne equipments oba accessories ez'amashini zizonna ne spares bazitunda n'okukanika bakanika. Wakuye enamba y'essimu okubanga details ozifuna. Ndi ne kuku wano ogamba otya? Ndi wano ssebo ogamba otya? Sirina tabbu. Ebintu bitambula. Ebintu bitambula nga bwe wabibala. Singa bwe nabibala n'ebitambula. Amina kasita bitambula. Ebirala y'ensonga lwaki tukyakeera. Ensonga lwaki tukyakeera. No problem. Tutambulira awo. Kasita ebintu bitambula. Omwezi gwo gugeze kutala obadde nnyo mu mawulire omwezi oguwedde. Sima kansubire nti May omwezi gwo guli ogwa April guwedde. Omwezi gwa April gwawedde. Anti gwe April ayinza okukontinuinga mu May kubanga May wabadde nnyo okwogera amazima ogamba ku bantu. Wakola ka video. Ka video kyakali. Onani amugambe okukola. Omanyi akantu bakategeerako dda tebanategeera kantu gye katuuse mu ggwanga. Namugamba kamwange eyo video olaba nga bw'ogiraba ogireke. Wakati nkwate kuona. Mugamba akakantu kalekaawo. Nambuuza naye kati wakaabye essaawa mmeka? Yali takimanyi. Anti kati anyway abatulamba bwozizaako nnyo mugamba muti akansubira obulamu bulungi ebintu bitambula. Saimoze mbadde siri mukambwe nti oba ki just nali nfisaamu ddoboozi lyange. Omanyi bwe nali nkola ne Tamale emirundi episode nzo ezasooka 2 abantu bajja laba I think the first 3 episodes of 4 tulina we twatandika ne tutuula nga we tutudde kintu kya toyi bino bipayipu naye nga tudde wakati awo naye nga ye space eriwo ng'eri mu maaso omukyala yalina nyini kifo agamba mukolere eri bemukolere nnyo wano abantu bayinza bizinesi yange ye ne tuddako eri ku side. Of course gana emirundi agamba tuleme kusumbwa nnyo bizinesi y'oli. Waliwo abantu abajja kati nga bolaba tuli wano alaba kamera entunuddemu naye obwongo bwe temumuweereza nti kamera etunudde mu nze temunkwata nomubuuza tukukwatako ki UFU akikola nnyo. So muzeeyi mirundi yaŋŋamba ekintu kwana muganda mugamba muzeeyi mirundi batuveewo wano tutandika okufuna ewala we tushutingira biki
of course he was comfortable there. Yali amanyi nti wano ninawo space yange ne security yange eri, you know. Kati nze bino nanyumiza amawulire. Nangamba Kasuku ffe edda twakolanga mawulire. Naye nga we have pride in us. Nti we are contributing to nation building. Oba kitegeera. Nti tuyamba tuinforminga abantu, tusanyusa abantu, ne tuyamba n'abantu, tulina eddoboozi ly'abantu. Oba kitegeera. Kati nangamba amawulire gagenze gakyuka era wale ye yali emu. Nangamba Kasuku, I'm not sure in the next 10 years profession ya journalism eneeba relevant. Sinti eneeba evuddewo, but eneeba relevant. Nejjukira that is 2020 twakatandika ki? Yakatandika YouTube yange. Kati olunaku olwaleero tuli mu 2025. Bw'otunuulira state ya mainstream media eri worrying. Omuntu omutuukako n'omubuuza ng'amaze omwezi mulamba talaba TV. Okitegeera kye ggamba. Simon nze nkyala ku TV ne sitafuna muntu ankubira simu nti twakulabye ku TV. That is how bad things are. Nze nina ekintu kye neewuunya paka kati nti nabeera ku TV nembeera ku radio nga mpita mu bantu siwulira nduulu. Kasuku kale ne kati Saimo nenkugamba tutambuleko ffenna. Nze ntambula mu kyanja wano. Nti ntambula okuva ekyanja nengwa ekisaasi nengwa ebukoto ku bigere nengenda neetooloola ntinda nengwa ntinda eri wansi ku baba wuuyo ndere nenzirayo nempumulira ku yaya. Ne along the way sisobola ttambula ne staff naye ampaayo omutwalo ne staff nayo Kasuku bw'ogirayitako wano. Kasuku sooka oyimirire tukubuuzeeko. Banaye Kasuku yooyo tekisoboka. Kiina ekintu kye kikulaga. Kyokka nga ne ku TV waliwo amaanyi ne ku radio waliwo amaanyi. Ne ku radio naliwo amaanyi ne ku TV. Kubanze paka kati olaba natandika okwogera ebyo ebintu. Abantu bakugamba nti ffe twakeeranga kulaba sheeyo. Abantu n'olaba commenti nga 5 ku TikTok. Ffe twakeeranga laba gundi. Ffe twakeeranga kola tukitegeera. Kati kiina kye kikulaga. Nti ekintu mirundi kye yali atugamba kiyinza okujja. Kati that is now coupled with so many people abali mu mainstream media kati ate abajja eno. Ekibuuzo kirina okubeera waaki abantu bakyuzinza ate okujja eno. I want to give you an example. NTV yaloozinga ba star players baayo in a space of 5 years from 2020 to 2025. Yakaloozinga ba star players baayo abawere 10. Abadde ku mpewo nti baloozinga Farida Nakazibwe. Okitegeera Farida Nakazibwe nakati ta replacing bwanga. Baloozinga Frank Walusimbi. Omuntu alinga actually ta replacing bwanga. Ne baloozinga Habatiziwa, ne baloozinga Mazike ali Mivule, ne baloozinga Kyamagero. Ne mukama waabwe yakomyewo nga mukama waabwe. Ani yali tasoma amawulire. Flavia naye yaliko. Kati because you see brands move with big names. Big names is eweezimbidde. Kati olunaku olwaleero what big name do they have? Minus Solomon Kawesa maybe. I know some people will feel offended, but who are they? These are simple facts. Now, abagenda abafuluma amawulire finding a solace noga nti ono yava kweni TV n'agenda kweni BS kaleko ba Raymond Kataha bani bonna waliwo boga nti bavaawo. We have people who have left the news space totally. Oli n'avaawo n'agenda mu Red Cross, oli n'avaawo n'agenda ku UN, ali mu UN. Abantu n'avaawo n'agenda n'addamu ebyo bya communication. Ekyo no kiina kye kikulaga nti ku baana abajja
olina otuula wansi ne weebuuza kuba ffe nkugambye ffe twatuuka nga twegomba babbale Francis bafiira mawulire Balari King okitegedde bano abasajja bonna bano abakola sports ku CNN bakyaliko kikulaga kowa y'amawulire kuba amawulire go the older you get the finer you become banga wine okitegeera nti amawulire gwe mulimu gw'olina ofiiramu nti structure y'amawulire amawulire gatandika ne gakusavinga wano ng'oli muto okola eby'abaana abato simatini simayani noja n'okola eby'abavubuka ezo show z'abavubuka byani n'otandika kati atoyingira ebiri serious osoma ku mawulire ogareportinga okola ki now as you grow older n'otandika okukola life stories n'otandika okutundayo experiences nti twakavalinga wano twakola kati bino ate obeera ogaidinga bali abato okutegeera nti kati kyenkunnyonnyola nti ogenda okumayiza n'olaba nti state y'amawulire leero mbi nnyo edda ow'amawulire radio presenter ku Capital FM Alex Ndawula bamusasulako $5,000,000 so we had which is correct thing okusasula $5,000,000 mu 2010 okimanyi zibanyinje ezo sente ziba ntini olunaku olwaleero okusanga obusanze presenter afuna $1,000,000 gwokimanyi okusanga presenter ng'afuna $1,000,000 so amawulire gali mu buzibu kati tulina okubaako we tutuula today Wujja is non-functional Wujja is non-functional unfortunately people are moving around as business is normal Wujja tekola kati bwe weebuuze ow'amawulire baafuna ekizibu alagawa ow'amawulire baafuna ekizibu alagawa union yemugatta eriki what is the association kati ab'amawulire olw'ebintu ebize bituukawo mu mawulire sayimo amawulire gafudde yensonga lwaki omuntu agenda mu field n'alaba story nti ebadde beeti ne bamuwa ssente story n'agikyusa walaba wano omukazi ono gwe bagamba eyatta omwana we you cannot come out to defend a story that has facts everybody is telling you even the police even the post-mortem report is saying that the allegation omukyala gye yaleeta nti omwana yava waggulu n'agwa si ntuufu we are not dealing with hearsay we are dealing with statistics with a finding that has been proven scientifically nti sayimo gw'ogamba nti yabuuka n'agwa postmortem report okuva ekitintale medical center postmortem report okuva emulago eyakolebwa egamba talina any sign of a broken what. However, eraga nti omwana aleka okuba yali starved for 3 days mulundi tebasangamu mmere eraga nti omwana yali short of air ow'amawulire ye n'agamba nti nedda si kituufu n'ayogeramu kirala ate n'ayagala akwate taata w'omwana atamucrucifying kati ebyo byonna bivudde ku ki amawulire gagudde amawulire gakoze eki gagudde kati bw'olaba tuvaayo okwogera ebintu ebimu tetubyogera nti because me I'll tell you Simon nze Simon my time with Monitor Publications Limited those in fact nze natuukako nze Simon akuba nti ebintu ebimu sibyogera in my lifetime I've received offers from CBS 89.2 yali rebranding abankubirako eyemanduso they called me they wanted me to work with them you know why I refused okay the sole reason I refused nga saagala fugwa nina be nayogera nabo bakyali bange ne baŋŋamba okujjojja naye ogenda kugenda waawo naye ojja tuuka kuba nali njogera na muntu in fact one of their bosses naye nayogera nabo
one of their bosses naye nze ate gwe nali njogera naye ate yali boss wa one of their bosses nga yali ku top eno oli naŋŋamba ojja kujja wano okukola bintu bya Buganda obimanyi ate wayogedde kino ate wakoledde ki image is important ng'olina okunnyonnyola abantu nga mutwalo oba oli awo Katikkiro nga kkubidde omukulu w'ekika nakkubira simanyi omutaka nakkubira yayongera that is the impression they gave me ne ŋŋamba kati wano yes so because you see ffe mu mirimu eno gye tukola we need creative freedom yensonga lwaki olaba nti oluusi wabaamu ebiyitamu because your imagination has to be wide nindekawo nafunako essimu okuva ku Galaxy ne juzi wano wetuviidde ku ddembe Dr. Innocent yatuyita muje mukole ki kole nafunako essimu okuva ku Sapienza okiwulira nafunako essimu okuva ku Radio Simba ne juzi wano nafunako essimu okuva ku Beat awo nga tuvuddeyo ku ddembe so the offers came. I've received numerous offers. Sometimes when you tell people, they say, Kasuku Limba, and you can say, okay, fine, no problem. But the freedom I had, wali, the cover I had, olusi bw'olaba nvaayo kwogera ebintu ebimu manya. Ngenda kuwa example. Ku time ya radio awo, abayimbi abo nga bankutte Ssemanenge ne baagala mmuggyako. Bandoopa abo boolaba bandoopa paka wa IGP, paka wa Muhoozi, General Muhoozi. Ne bawandiika ebbaluwa ku UCC. Ne batuyita. Tutuuka ku UCC awo nagenda ne bossi wange. Kati nze njagala kulaga ebintu bossi by'alina okukolera omukozi we. Nagenda ne head of radio. Okitegeera nga omuntu asiimye omulimu era oyo omusajja omulaba sisobola ne bwankubira ku mwendo ogw'ekiro beyanga buli omu alina byamulowooleza ne bwankubira ku mwendo ogw'ekiro mu buliri nvaayo kuba yandaga ekintu kyavola be nalaba wano bakeizi nga babasiba nakubira Kini Kaliisa nali ntandise okubwatuka n'ebigambo nangamba Mr. Kasuku, I'm not in the country but you call Joel nenkubira Kigozi. He can tell you what was in that conversation. Era yaŋŋamba naye Kasuku gwakolera Sparka waki olumirirwa nnyo abakolera NBS. Nemugamba that is the problem you people have because gwolowooza nti ekituuse ku case kimutuuseeko ne Makko because bo baaki ba NBS ze tekinkwatako enkya kigenda kujja ewange okitegedde be kinaagenda okujja ewa Kasuku kijja va ewa Kasuku kigende ewa Saimo kigende ewaaki omulimu gusigaddewa okuzzaayo wali mirundi kye yaŋŋamba mbakubira amasimu bwe nabakubira amasimu n'entabuka kwe kuguumuka era court session yaddako ne Kafuko yajja Kafuko n'aŋŋamba ati Kasuku ate gwe otukuba bukubi ne mugamba Kafuko you people sat down here with these people waaki okkiriza omusango ogenda mu kooti kuba Suna he approached those people numerous times ng'agezaako okwogera nabo ne bamulaga nti ye musiru n'agenda mpaka ku UCC okimanyiiko ekyo ne meeting ezimu abo abaana ne bagaana okujja naye nga olina okubaako wootuuka n'okkiriza nti boosi nti omwana omukozi wange akoze ki but I'm not going to allow him to take the fall. Lwaki kuba ate nkyamwetaaga ku mulimu guno nina okubeerawo nga motivating factor y'omwana wange ono agamba nti boosi andiyo oba okitegera kye nkugamba kati gwe n'osalawo nogaa nti ezo meeting kangende nzituulemu. What did those guys do? They kept quiet. The man is inviting them to UCC. They are going, they are arrogant, they are doing their own things. Is there something that happened to them in a free man?
Freeman yakute wansi ne waggulu. Keizi Zahara bayogera ebintu ebitakwatagana. Babuuza obujulizi ate bakwotinga Nairo Post ate eyaabwe. Tebakomye okwo omusajja agenze e Dubai ate bakubidde omu ku baali nabo obusiru bwabwe, someone inside there called someone who is with him, nti tuyambe ne baba ayingira buyingizi room random olobana muwalaki otubuulire. Now did the man tell you he has gone with a woman? I call case. I tell him, because they are lawyer, Freeman is lawyer, is my moko. He came and told me, why don't we talk with these people? Omusajja obusungu nga tebunalinnya kuba obusungu bwoli bwalinnya bano kumufuula kiyenje. Mwamu ono ne erinnya lye ate they are showing nti biki. I tell you, case, please come and talk to the man. We are going to be at racers at this time. Case angamba kale talks to his boss. The boss says you don't have to talk to them. He said, okay, it's no problem. Manyi balina bye batambuzanga era ebimunze byenda mu bamawulire byagenda bibanzigisaako. Olinga ojja n'omunnyonnyola n'agamba manyi Kasuku takwagala. Kasuku tali happy nti okola show oli w'amaanyi. No, n'omutunuulira n'omugaa kati my brother. I told the case one time, I told him, case, so that me I don't like you, why? Why shouldn't I like you? Yes. Kuba guli omulembe twaguvaako Seimo. Ogwokulo omanyize nakubako ebifaananyi mu red paper. Ne baseeguya abo ne bandijo. Nga seeguya okuwa ku sitole ye afa. Seeguya okuwa ku sitole ye. Ndijo. Ffe twakuba ebifaananyi bw'ofunanga chance obuuzanga ku bagondi. Kati ndijo kale yewe yajja yalina naye mwana muto. Nemfield mwalimu baseeguya, mwalimu ono omusajja ono Tamale yaliko ku BBS ye wammwe. Mwalimu bajingo oyo mwana wange Jingo Spencer, Beka Mulumba, ono mwami alina satellite bakayiwa. Kati bo after some years ne batandika okufadinga out ne bagenda. Ne mujjamu abaana babukedde abo bayina fitina. Ng'osobola okuba ng'okuba ekifaananyi otyo okiyina. Mwana kono omukono wano baati. Hey, sorry. Kifaananyi nga kigenze. Kati ebyo nze nabiraba. That was the time. Ne kati olunaku olwaliro obeera waawo. Seguya n'omubuuzo wa story eno ogimanyi n'agikunnyonnyola bulungi. Naga naye nze sinze mbikugambye. N'agikola ye style ye gy'ayagala naye n'ogikola style yo gy'oyagala okitegeera. Kati be nawuliranga ebyo ebigambo ne mubuuza case nti kati gwe mutuula wansi weetunuulire. Gwe mukulaba okukwo. Nyinza kubanga nkuwalanira ki? Oba nandibadde nkuwalanira ki? Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Okitegedde. But of course ebiseera nga ndi nnyo interested okulaba. Manyi abamawulire abasinga balina ekintu kye bataategeera ebyo ebiseera. Nataayizanga nnyo ekintu ekituuka ku muntu akola omulimu gw'enkola. Lwaki? My mind yalinga eŋŋamba nnyo nti bwe banaamala abo eventually they want to get to you. Kubanze nanyiga abayimbi ne bakaaba. Abayimbi paka leero abamu tebansonyiwanga. Era abamu ne bawulirako buwulizi ne bawulira nti Kasuku omusujja gumutwala. Bagamba naye kakiwulireko naye nga bakugambye musujja gwe gumutwala. Kati akiwulireko ki? Okitegeera? So the coalition of people that were fighting or are fighting in media
from all spheres is not going to end. Abantu tebaagala mawulire. Abantu tebaagalira ddala mawulire. Kuba amawulire gakola checks and balances mu society. Kyakibola be baatuuka mu field bino bye ngamba abantu media owners, media bosses abayisa obubi ab'amawulire. Obeera owadde space oli atayagala mawulire kubaawo. Yensonga lwaki ojjasanga ng'oli bamuyise ku mukolo gwa State House ne bamuwa story endala, yamanye ekiri ku ground kirala, ne bamuwa facilitation w'akakadde. Kati story n'etavaayo. Byo byowulira nti bano bakayanira ettaka. Ayina nnyini ttaka ayogera ebituufu olw'okuba tateekamu ssente, teyali amuwuliriza. Otegedde? Now the unfortunate bit is nti ate cycle beeneekyuka beeti ate genda kusanga nawe weetaaga ow'amawulire. Naye engeri gye wali nti olina oli be yali talina ssente wamuyamba, naye bw'onooba tozirina tojja kukola ki? Tojja kuyamba. Kati ekyo kitegeeza nti ffenna tulina olwana okulaba nti guno omulimu gusigalawo. Lwakuba Kasuku waliwo endowooza egamba nti Kasuku byayogera bituufu. Naye bikyamu eri omwana atandika kubanga birina omutima gwe bimusigamu. For example, nze mweno gundi gye mbaddemu presenter akyuse na biki. Bw'oli akukubira essimu nagamba Saimo, oza nsobola bwe nteekamu nsobola oyitawo. Usually nze si blocking mukisa gwantu kubanga nnyinza okuba nga ntimanyi ku shoto ojja kujja naye nga tebeetaagayo omuwala omuki omulala. Nakuwa ennamba, omalumu ennamba naye tebankuba ekikono. Oba okitegeera? Ne gwagenoeza message tamumanyi naye kati mentalite ya okulwana emusize mu mutwe. Ekyo nze nkyagala nnyo kibeerewo. Nze now that is why I speak. Abantu batandika okukola ekituufu. Kati n'omuntu oli ayagala okujja naye aveemu ekya tebankuba ekikono. Ekitegeera kye nnyonnyola. Buli muntu gw'owulira agamba mu nze ate sima bano abato abajja simaya meramba misleading. That is an enemy to journalism. That's an enemy to journalism. Kati walaba gundi ono omwana owa Zubeda. Nga bw'owa ebintu by'obudde tamanyi ye amawulire yali ayagala bwagazikola ku TV nene procedures eziyitibwamu okulonda ani agenda ku TV tazikola ki? Kubanga wotukira okugamba nti yalina gwe yali ayagala ajje ate nannemesa ate ne gwe yayagala ajje n'atayitamu. Oba ontegeera? Naye nga kiva ku kinti mwe mubadde confidence kituufu nti omuntu asobola okukuba naye nga ne bwe batandikubidde. Kati issue saagala gyogerako. Eyo yongera gya isolating. Case study. But what I want to tell you is there are people who do those things. There are people who do them. So, if we shall not rule it out, that they are not entity bantu babikola, jebari, era we have to address them. Ababikola. Ochitegera chengama. You see, Simon, the challenge is this. For you people, I want to have faith. People never look at what is the solution. How do we handle this? People always look at that one is sour graping. That one, no. Let us sit down and ask, is there truth in what he's saying? Let us twekube mu torch twerowoozeko. Nze Simon abantu bankubira oyina nga Kasuku ennaku zino ng'owemmula nnyo. Nefuna reality check. Kuba oluusi tomanya. Oluusi tubeera kamera eyo ogiraba ekozesa ebintu bingi. Kati oli bagambako mu mutima omulungi. Si bino oli ajja naga nti naye Kasuku wano oyiseewo. N'otuula wansi ne weekuba mu mutima. Kati nze sisobola kugamba Saimo bye mbadde nkunyumiza ebyabeerangawo n'ab'amawulire. Lumu tufubutuka eyo. Abamawulire bakola press thing mbo baagala kukola ki kutegeeza ba security forces nti bakooye. Nali ndi mu byange eyo ngenda okola ku media works bagamba nti abamawulire beekyanzewa ku media center. Nengamba kangende nkwate content kubanza siri wa mu field
si reporting nti kino bikomya dda bengena mu field omukyala yali omwogezi w'amagye yali yani omukyala yali omwogezi w'amagye nga nkutebe nti kamera yange ne stand nfiruminga naŋŋamba wamma Kasuku gwe jangu nkunnyonnyole ne mugamba nti yoteezi oyagala kunnyonnyolako ki okitegeera nengezako muavoidinga amawulire ne bagamba nti nozola Kasuku ye kati azzaatu egatteko kyekimuleeta mu field nga ye si reporter oba ngero bakyalowooza bino ebya YouTube bye tukola bya kisiru n'ensirika omusajja najja naŋŋamba yali awo mu media center naŋŋamba nga tuyimiridde awo twali abantu nga bana naŋŋamba Kasuku gamba bamawulire abo waliwo ababadde bateesa wano nti bagenda ku palamenti awo babadde baagala kukola ki tebagendawo bagenda bakubirawo bagenda bakwata nembagamba nti bannaye batugambye twaliwo abantu bananga gaye atugamba nebagamba naye batugambye wali olinaga nti Kasuku yagamba aba security nti okitegeera ebyo kati benatuula wansi nengamba why come yesonyiwe. Do you know what happened next ku crusade eyo? The army dealt with the media owners directly kuba kyebaali bakaayana nga bagamba mbu bano ab'opposition baadiiringa ne ba editor ne ba reporter amagye gaadiiringa ne naabu neki ne ba media owners direct bategese omupiira bayisa abamawulire bajje okitegeera be bamala baga nti dina ate eriko ba owners okitegeera ne bayomba ate be baagirayo bati ne batandika okujuliza Kasuku ne mbaga nti kuba nti nze nabeeranga ku TV nga nkeera ne mboogerera ne baga nedde kye mwakoze kiribe ekitiribe okitegeera kiva ku ki abantu baffe bo babeera balowooza ti omusajja oyo ajja mu kino ekintu alina hidden agenda. We never find out what is the cause, what is the solution, what's the problem. Always Abannayuganda buli kye tuwogera Sayimo bwe najja ne nkugamba ku channel yo nti Sayimo olaba nze ndowooza premier yo gijje ku ssaawa beeziti ogizze wano. Ono yaani Lawrence naye bosi Kasuku fenna tukola zeezimu waki yayagala tuve ku 12 olwokuba ali ku 12 agatumulekera obudde ne kati Kasuku azze okugamba ye ategedde nti alaba vidiyo ze bwe zitambula oyinza okuba nga tojja kusobola kuba namaanyi gamuseeseetula waawo kati yaku advise nze kati it is the onus is on you okusooka okirowoozaako open mindedly owaseesinge nti bwe tubadde tuteekayo ku 12 wadde kompitita waffe tubadde tukola tutya kiki kyayogerako naffe kye twogerako waki ye ayitawo waki ffe tetukola ki you know those omunnayuganda ye asooka kitwalira wali ali mukukuba oyo ali kati oyo omulaba kati bwe buzibu bwe tuyina so nze ekyange nze njagala kulaba amawulire nga gathrivinga. That's what I want to see because me have told the people from the word go I don't know any other job that is not journalism. Gwe mmanyi era ne bennaavawa n'endagawo era oli ajja naga nti Kasuku ebintu byo manyi mawulire ate mu mawulire I was blunt by the best. Natandikira ku red paper nga they are realistic with their approaches bakunnyonnyola nti twogera n'abantu ala kuwulira ki eyagala kukola ki era juzi n'adde ne BNB yali managing editor nangamba naye gwe red paper wagitegeera bulungi n'ogifunamu kuba byokola byennyini bye twakolanga nangamba we are happy with you. I was with him. He invited me for lunch at Serena to eat and talk about the young boy he saw in the newsroom and where he is. So, kati, I don't have anything personal with these people. Naye babitegeera. Ate babitegeera. Oli atandika kubuuza nti waki Kasuku annwanisa.
instead of saying that now, what is Kasuku saying? Where do we need okutereza? Nobody is asking that question. Ekyokubiri Kasuku kati ku position gyalimu akyetaaga okujja wano. Okujjawa. Unabyogera tosa kulumba muntu yennyini wabanga kigenda kyakukyusa. Abantu abamu balaba. Waliwo abantu abamu nga beetaaga kuswaza. Kule ensi n'emanya. Beetaaga kuswaza ensi n'emanya. So the onus of changing is up to them. Me, I got a phone call from Nairobi. And they asked me, can you put for us those things on email? I told them, if you're willing to pay me some money. Yes, simanyi yavunulira bali. Can you give us an assessment of those things? Ogotwerako ne references. Nebagamba nsobola. I can, but I need some money. So I'm waiting for the money to come. The moment I get the money, Orugambo olukole. I'll tell them, because me, I know the problems. I'll tell them the problems. And action will be taken. So for me, that was a win. So if someone thinks I don't like them, it is up to them. However, like I said, even when I will be submitting, I'm going to be as open as possible. Inti gwenjogerako, gwenkwotinga, bwagamba nti nnimba. Tebagamba nti nno baatugambye bagambe Kasuku. Yagambye. Kati nze oli njagala ye ajje ayeegaane nga wendi oba ntwale mu kooti. It's as simple as that. I have stories here from people there that were there, that audios, screenshots, people were talking to me, thank you. So the reason I kept quiet, I got a call from Nairobi. They told me, we are trying this and this. Can we do this? I said, well, I need some money because now. So the moment I received the bucks, I will, I'll make things happen. Don't. Now that is the approach. You have to understand how do things work. Abantu bakyazanyisa ekintu kye bayita amawulire. Abantu lwe banaakeera ku makya ng'amawulire gano tegakyaliwo, lwe bajja omanya omugaso gwago. Ojja keera ku makya ng'oyagala kuba nduulu nga tewali agenda kukuteekayo okuba enduulu. Obanga abaloti bati beesigika. Nalabako ntera nnyo okulaba abantu kati nga papa bwe yafudde. Ne mujja ne mubika baba ku post ya media house emu gye balinda. Confirm kitya ku musajja bananga afudde. Nti kyekyo. Ngere no bebaga nti ekyo tulinda Kasuku atubuulire. But like I told you, Simon, me ogwange gwekyo era nze ekirooto kyange kati ondaba Katonda banaaba ansaasidde njagala kukola media school. Tugende tusomesa abaana broadcasting, news writing and reporting, with the hope that abantu abanaabeera mu media houses ebiseera ebyo banaatandika okwembracinga some of these things. Tulabe amawulire gayinza obutaddayo wali we gaali naye galina osigala nga gali relevant. We need people who are going to speak for the people, who are going to represent the people. Okitegeera naye kati saawa eno country wide ow'amawulire n'omala omukubira essimu olaba sayimo. Nze nina omusajja ow'amawulire eyajja ali naggulu awo nanga nti Kasuku nze bw'oba ompa $1.5 nsobola okukolera. He's a powerful man. And I want to come and work for Kasuku Live at 1.5. Nga kyaleeta ku mmeeza ngamba ekisooka ye baana abafunye eddiiru ze tuzituulamu ne tuziyisaawo ne tukkaanya n'abaako ba advertiser be yali ansuubiza bajja nabo kugamba ebintu nga incentives wezi naye ye nga yagala just
assurance ya 1.5 omwezi wekali. Yes, kuba ye yali nga akeetaaga okuba nti kayita ku account ye fixed every naye nga obusobozi tetubuyina omusasula ssente ezo. We don't have it. Ojja tutuukako ng'olina ab'amawulire bakkubira sayimu kanzije nkoleko naawaawo. So I don't have anything personal with anyone. I'm just trying to make sure the job stays. Omulimu gubeerawo. Omulimu gubeerawo. Okay. Kale ndowooza bwe mubiwulidde babaddeko eyo naliko nakulabyeko ne Dr. T naye nga si musanyufu wakwandoza wakola ne interview yite yakuteekamu. Dr. T yatya kunteekamu. Of course naye yali ayagala kuŋŋamba tali happy na bye nayogera. Nga si musanyufu but for me that's not my business. It is not my business. If he's not happy or anybody out there who is unhappy, that's up to you. You are not in my shoes. Like I told you, if anyone feels I'm tarnishing their name, they sue me. On this case, if anybody feels I'm tarnishing their name, they sue me. Nina story kati wano nemala nkukwatira kati nga ku Vision Group wano stories ennina abaana ze baweereza kuba boss abali eyo abamu nembi kukwata nenga nti kati sayimu bibyo tubitandike goyinza okutya no nga Kasuku sijja sobola. But that is not a fight that I have to fight. Na stories awo Naguru kabeera observer kabeera abantu buli omu alina stories ezimu ziri justified ezimu teziri, but that's not my fight. May I put up my fight? Omulala baba ayagala okwogera naye ateekeyo fight ye. Bwawulira nti ebyogerwa tobitegeera tobyagala, don't gag. Because the coin has two sides. You may be kungari olingali ku crested crane. Kati mwena temusobola kintu bintu kyekimu. Wali abba abantu abamu nga tebayikina mu buzibu, and those ones I have no problem with them. May I only said what I wanted to say, nenkyejja ku mutima era ekyo nakimala. Siinayo muntu agenda kuŋŋaana kwogera kyenjagala kwogera. Naddala nga nkimanyi nga nkyogerako nga nkimanyi nga ge mazima. It will only be me who will set a boundary. Nzo nakola leero nsobola okujja Seyimo n'ensanga nga bakukuba essasi ne nga nti sibimanyiiko saabirabyeko naye nga nabirabye. I have my reasons. Nzokweyingiza mu by'otaasobola. Nyinza okwagala okukuba enduulu ezitali zange naye beetuuka nga enduulu zange embeera nja zeekubira. Naye nga abantu bonna bonna abasigadde eyo njagala bategeeza guno mulimu. Media, journalism is a job. We have to begin treating it as one. It is a noble profession. Boddayo n'osoma journalism gye yava. Yajja ngezze kukola checks and balances mu society. To inform, to educate, of course eventually entertain nayo nejja, but those things tulina okuba ku pillars ezo. Naye tetugenda kusobola kuzibaako nga the whole system is not aligned. So the whole system has to be aligned. Gwagaba kamera waki olwanira kamera etaliiyo n'ogana okuwa omwana kamera ne weebuzaabuza n'omubonyaabonya olwokuba wamusaba n'akumma. Obusolo bwe yaganira bubwe bubwo si bubwo. You're here to do a job, do the job, go home. Ate bikono mu ebirinza omwana yanyumirako yakasenyanku yakolako ku Superden agenda ku Star. N'agamba nti omusajja akuteeka ku konso nga muli basatu. Saawundi Feda n'asikeeza abo babiri bayagala bakole gweyonga eri wansi. Ne weererejja n'oyogera. Gwe ng'oyogerera wala. Kati bakama babe bajja nti gwaki toyogera. Okakana bakujja ku sho bagamba toyogera. Eddoboozi lyo liri wansi. Kumba ali ku konso yakulwala. Kati ebintu byonna byenkonnyonnyola. That we can't have toxic workplaces and you expect the profession to thrive. Yensonga lwaki abantu bavuddemu. Kwa kati ensasula ntini bagikumanyirireko bagikujoogereko. Owa welding banaakuyita jangu obeere manager wano onoosigalayo. Akuwa ssente. Welding ofuna emitwalo 7 kuba kujoogera kuba kumanyirira. Welding aze n'obukadde 2 jangu managingire business yange
osobola osigalayo kati gino emyaka gyonna gye wasoma gyaki yensonga ki tugenda mumaliza tulina abantu talabanga ku mbaawo ali awo atunula butunuzi. Ate ekisinziira n'okuleeta ekikizuleeta mu media nti buli abantu abasoma amawulire batakeepingira mu mawulire kiza they are not going to graduate to become managers. Thank you. Kati oyo agenda afune human resource ng'amanyira ku managinga ssomero ajje bamuwe human resource wa TV ayagala kubalaba amanyire ensi buli saa mubeera mu taakini yes. Ninga there are better things to do. Oli aveeri obeera ku TV n'olaba omuntu ng'akola ate ebibuuzo babimuyisiza wano omuntu ng'emboozi guest gyamunyumiza takorespondinga nayo omuntu n'addamu ekibuuzo kimu emirundi 3 kye yatandise nakyo ate ogenda olaba mu half show akikomezaawo wayina mugamba naye ekyo kye nannyonnyodde wali kuba abamawulire abatuufu bagenze mu birala mwe musazeewo muleete abawala abalungi abalenzi abalungi mubaleese mukwakoze eki kati oli atandika olaba ebintu nagano naategeera kuba abantu babeera alaanaga nayo no mubisi eno bamugjawa baakola ki mwe mumuwaana eno kati feedback baleebi baleese ekiwala kirungi kirina amabina kikola beekiti after 3 years wagenda beerayo ku TV ate endala ekirina amabina mwe babaleke mutandike okubonaabona okugattawaawo kuba mwasalawo ate abamawulire abatuufu mubaleke because we have alternative labor. Okay, kale onoogenda ogiraba oti nga advertiser agamba nti tugende tulabe Seimo ate ekintu kyakola kyanjawulo ojja oyagala oyimirira mu Seimo akukuwa ate akutugire tumalirize n'enteekateeka z'okugulira Bruno k'emmotoka watadde emitwalo 5 namuwaddeyo emitwalo 5 my blazer Bruno kabadde avuga akamotoka batugambako paso nti bamwase nene olugambo luli mu ggwanga omu ku bayimbi abafuna sente ku federation n'agula emmotoka kyali yagula mmotoka Bruno kayina rentals ze z'abadde azimba sente ze gy'abadde ng'azizzeeyo era ne zino teweewunya ng'azitaddeyo ziri eyo mukono ayina rentals ze ziringa oba 10 z'abadde azimba era ebiseera ebyo zibadde zimusumbuwa so ezimu ku sente ze yafuna yazikwata n'aziteeka eyo naga nkansoke mmale buno obuyumba bwange bwabapangisa ndoza buli kisenge eddiiro oba bisenge 2 ddiiro nankuba yali aize yaginyonyolako awo nanga nti kati buli kamuba enkasaba emitwalo 5 omwezi gugenda okugwako nga ninawo miliyoni zange mmeka 5. That's what he said. Naye sizirabangako no majeziri but he has been consistent with that conversation. Omuwa sente ogenda olaba waliwo ne obeera naye ab'omusenyu ne bamukubira. I don't know. So, you know. Naye akyuseemu afune emmotoka endala. Abadde awangaddeko afune emmotoka endala. Akyuse. Manyi waliwo ebintu ebimu olaba Saimo mu bulamu. Jjajjange yaŋŋambanga nnyo togula mmotoka sooka ozimbe. Ne mugamba jjajja weerimba. Natuula mu mmotoka nga yange nga nenjivuga ogijja ne tulinnya booda navuga emmotoka ogijja gye nagijja paka Bukoto ewaka ewange embeera ndala Saimo embeera ndala nga bintu biralamuko bintu biralamu oluusi omuntu ajja nagamba ebintu ogenda nobalabalamu buno obulamu nogamba nti akasita nakola ekyansanyusa nze nina abantu bemmanyi nga mukulu yalemera mu muzigo naye nakugamba nti nze Kasuku I know I'm paying for my sins. Naye nanyumirwa siina kyentoma ate obulamu nina obulala bwe ŋŋenda okusanga eyo. Nze omusajja omu yaŋŋambako nanga nti eggulu tuwulire. Nze mmanyi eggulu liri ku nsi kankole buli kye njagala wano. Bwe tunaatuuka mu ggulu nga teririiyo nga ate bw'ova wano ate waliwo leeyo eddako nga nayo nsi gwe abadde mu Africa ne bakolezako mu Asia oba America. N'otuukeyo n'obonaabonereyo. Ate oyinza okuva wano ate ate Africa y'ennafu ate oyinza otuuka eri kuleeyo eddako ng'ate Africa ye America yeeri nga y'amaanyi. Okitegedde? Nanga nti nze nanyumirwa nsi. Bonna bawulira nti I disappointed them. Abazadde bange baafa be bamanyi. Bendi basanga bali ŋŋamba nti naba disappointinga naye mmwe abali ku nsi. Nangamba era mutabani bw'ofuna chance. Nze by the way nina system gye natandika Saimo. Kati sikyeteeka ku pressure fees z'abaana. Ndabyeko abaana abatuula ewaka.
Hey. Sagamba nti nze simalayo fees. Nze nzimalayo. Naye sisobola kutuula. Anti wuliriza kati nze Simon sisobola tuula nga nina emmotoka empya gye njagala oggula ennungi ebulako $3,000,000 ze fiizi z'omwana ate ne nga sijja kugula mmotoka omwana okujjako nga waliwo aŋŋambye nti enkyafa naye bw'aba waali agira akola revision nga bwe nafunye ziri njafuna n'ezo naako omwana eyatuula ttaamu nga tasoma muzeeyi we n'amugulira obutabo bwa revision n'agenda third term n'agituula leka mama yali fees taata n'agamba sijja zikuwa agimazeeko yes agimazeeko era nze kati nze abaana nabagamba mutaani yange yadda ŋŋamba ku ssimu bagenda omukima kusomera essomero ne limugaanira nga bamaze ebibuuzo omanyi waliwo akajanja waliwo abazadde abajja okukimaakima abaana batutadde ku bunkenke ebibuuzo biwedde bwe yatwalirawo omwana we biki kati tuli ku pressure naffe tulina okukima abaffe naye tewali buzibu abaana tubakime bakomewo waka baffe kale obuzibu bwe twafuna buli bumu omuvubuka ono yatandika akajanja oyo mutabani wange niko yabeerayo mu P1 takuba ssimu P2 wonna naye okuva COVID yawe we yaggwa yajjamu ekintu ekyo ayagala buli wiiki ogendeyo omukyalireko namugamba tekijja soboka oba oli awo daddi nakati namugambye yabadde atandise daddi you don't love me enough namugamba ekyo kijje kuki nagamba how can they refuse me at school and you don't come anti amanyi ndi wansasagi naye n'abaana bamanyi ndi wa bulabe amanyi nsobola otandika ensasagi bakugaana n'agamba mulindeeko daddi ajje bawala bange balina we basomera wano baali batandise masita gondi simanyi yankubye bwe nali mbadrop nagamba mama nti bano balina effujjo wamma bano nenagala wanga kiri persistent nengenda awo nensooka nemba droppinga nali njagala vaamu naye nenga nsooka enkiwemu benefit of doubt kuba director w'essomero mukwano gwange si mukwano gwange nti twemanyi nnyo okgenda wala naye bano boosanga hi how are you daddy gundi performing well yes with you kati nga ndaba omukyalo ono the way she's humble she's kind ngezaako okukiteeka mu butwe gwange basobola batya okuba nga bakuba abaana ku ssomero eryo because saagala wulira nti ku ssomero bakuba abaana saagala kyowulira musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai nenessanyu okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eyakago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro gw'okuna akasenge 411 kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Siteera ku +971 582 58 79 oba ku WhatsApp ku +256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Airport eddaira mu Dubai. Clarion lukusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka. Ffe aba Rosemary Beddings tukuleetedde kalonda yenna ow'omu kisenge wamu n'ow'omu nnyumba. Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi okuliraana ebitaala nga wakaviira ddala ku mafuta ga rubisi ngadde Namuŋŋoona oba otusange Nankulabye ku branch yaffe empya okuliraana Cheza Hotel. Tukuleetedde kalonda omuli bed covers ez'omutindo, blankets ez'omutindo, suitcases ennungi, amasuuka amalungi, neti mu buli size, mattress protectors, kuno kw'ossa emifaliso egitalumya mugongo, ebitanda eby'omulembe n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tukubireko ku nnamba z'essimu 070 77 59 71
oba otusange ku branches zaffe ez'enjawulo e Kasubi ne Nankulabye ate nga tudelivaringa Rosemary Beddings, your home of comfort. Kati ono omuto yasoko kingamba n'akiddamu n'omukulu n'akireeta ogusooka ogwokubiri mama abo akibrushinga off ne nga tofaayo kamba twale leero mbatutuuka wano nga ku Kevin ano wetuli waliwo eyankubira nandaivatinga obusungu ng'ate nina okugenda omulaba kati be mbadropinga wali bano baba receivinga ne mbagamba gundi ne abaana abo baŋŋambye gundi ne gundi babali bubi naye mbadde nsaba oyogere nabo saagala kukomawo. But I love the school. So they know I'm not a very simple man. Nze nchogerera mu kamera wano. Munampulira eruzira nja yingira lyo kuba mwana. Ngenda kuba omusomesa. Benaba simusobola. Rojo soko wulira nti polisi yazze neyola omusomesa mu kibiina. Ejja kujjemu yole mu kibiina. Yep! Ngani muba mukwata nange mwendi jeke. Kyanja kati sir, we want to talk to you. Nze nja kuba namukutedda. Awo mukuwoza lyo kutwala. Emisango tunagirabireyo. Beating children. Nebakyakuba abaana abasomesa bakubira ddala abaana mwana. Tokuba ku mwana. Kati bamanyi ndi wansasagge kati kyade kiŋŋamba awo ekyo ekivubuka mbu you don't love me, how can you not come? Ne nkigamba gwe lekerawo ebyekisiru tobikomyawo. You a big man biki byonyumye ebyekisiru mbu daddy you don't love me. Ne mga gowe sasulira fizi nkuleke mukko olina kyoyaalo notakifuna waki ombulira ebintu ebyekisiru nekiwola nekiriga Noza kyagambye kati ate agenda viirako nzi. Nadde nkutte wansi ne waggulu. Kati ne mutegeeza bulungi ne mugamba Mr. Nicholas. Tobaako olunaku lw'olowooza nti nnyinza okubeera waawo ne nnemerera okukola kye njagala olw'okuba ggwe. Be full aware. I am your father, you are not my father. I am what? You are my father, I am not your father. Thank you very much. Okitegedde nti nkitegedde ogenda kulya ki emboozi kati nenjimala ane mugenda mbirala n'amanya nti muzeeyi abadde anyiize bulungi n'akitegeera era yakimanyi nti nja kunyiiga naye nja kimala kati tolina kubeerawo ku bunkenkerwa mwana not at any one day, not at all. Oyina okumanya nti oyina okunyumirwa obulamu bwo. Kitegedde ndowooza mbitegedde. Kati Shalumu wuyo agenda ku shooting a lunch time up. Atya ddogo kiki ekimuleese ebyokulya okuva ewaka kiki? Ono ye cameraman wa earring. Eyo wa earring ye cameraman. Tajja goswaye tumugobye nno. Tajja gusobola. Naye neyetonda tumusonyi oyo jebbi. Eyo no gwe yali agobye. Naye ekya earring azeetaaga nnyo. Earring azeetaaga nnyo. Anti kati mukama we ono ali flexible talina buzibu. Ye Shalomu atambuza kimu kasita okola waaka wange. Kati oli obali mu earring batali wafuna obuzibu ewako omukazi n'amusika amatu. Kati ono Sky Soldier bamukuba. Ebinnyo baali babiyuzizzaamu. Kaasama ate kampi. Naye kyemwagalako alina information alina emboozi. Ekinyumya. Anyumya. Naye tebalinamukuba bulungi. Yava mu proper. Kinene kyasobola okwata kyasukkawo. Kakati buli ayo kino kigamba kino. Bob Wine tomwesemberezanga bw'obanga oyagala emirembe. Muleke. Naye bw'ogendako gy'ali n'ovaayo. Mpaayo babiri. Nveewo okubanga interview mpanvu nnyo. Ng'alina obulamu. Tavanga kuwa Bob Wine. Gwe mpaayo nga yaliyo nga is surviving. Even Ashba Kato yaddawa. The best you can do ne wowuliranga fever zengo ozaagala naye nga todi ready to sustain. Nze njagala kukolayo interview lumu n'omuntu
abaana abo mbannyonnyole odiiringa otya ne gavumenti nga nze alabye abadiiringa nayo odiiringa otya ne gavumenti kuba nakati wano we tulaga waliwo era abagenda okukola ensobi ze ezimu ez'abali ojja labako YouTube abadde bulungi akola ebintu bye bamuyise abadde akolera opposition bamuyise jangu atandika okwogera ebigambo ate balina obusungu awo baba bujjabwa balina obusungu balina obusungu ayina ngeri bajja ne kabikuka n'anyiiga omulundi gumu ate we banyiiga nga Bobi abadde ng'adiringa ne Lawrence oyo bw'aba mwogera abaana ne bagamba nti bigaba bakusindikira ku ssente zaabwe ku limiti waabwe no ndimo kumaliriza abo abaana banyiiga bwe naye kale ndowooza yali tugikomye wano basi nayo mbere bulungi owe tukolayo ddi ng'olina gw'ovumayo butambula nnyo ng'oli munyiivu namukubira nno ng'amaze okuyingira Junior n'agaana okukwata nali naawe engamba nnono nalowooza njagala kantu akulwanisiza wa Saimu nasobola banyabo omukama abanjagalire Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.